ekyatulese ekyo tugendako ku ssaawa eno tutandikira ku mazzi saagala gisubwe era nga tulijjana saagala bakunyumirize kuleetedde sinema erimu abazannyi abawera saagala kendo subwe ate ntesalongo jingo katandika butandisi ate nga tusinzidde jjana saagala gisubwe kakati wetandikidde tandika na training tulengera Haruku Ogani ekyali ntandikwa nakugaye bazannyi berebe tulina mu sinema eno saagala bagikunyumirize tulijjana teri Haruku Ogani original ne muzi saagala bakunyumirize ntandikwa firimu ate nga tusinziddewa tugana mase kyali ntandikwa saagala kendo suwa tuliwa mubiru saagala bagikunyumirize jana gye tusinzidde engeri gye tuli ku mazzi engeri gye tuli mu mazzi wakati engeri gye tuli ku kizinga yagala tusumulula ekintu nawe ogamba jingo eno walese package lwaki mbyogera ekyali ntandikwa Assault on Devils Highland ye firimu gye tandise Assault on Devils Highland ye firimu tuli jana ate tulengera kizinga gye tutandikidde mwana mulenzi ali ku training tayimirizaamu saagala gisubwa ate natabazanyi wakabula da bonna nabalese tusumuliridde ku kizinga gye tulina okulabira buli kimu saagala gisubwa ate nate Salongo jingo katandika butandisi training egenda maaso mutaka ali ku training saagala omusubwe ali ku Ogani ku screen ekyali ntandikwa komando ku training muntu nsolo ali ku training muntu nsolo ali ku training muntu nsolo mu America bano ebogera kabo mawulire ba muntu nsolo twagala tubalaba olwalero bafanana batya tuwulira bagamba ba muntu nsolo America erina ba muntu nsolo katulengera muntu nsolo gwe tandise naye ali ku training muntu nsolo mu yoyo mu America abera n'omukono gagulinga ekisambi ekyali ntandikwa saagala gisubwa ate nate entandikwa firimu inegena maaso Salongo jingo katandika butandisi Operation Rongobo Draga Interjison gye tandise nayo Carl Weathers ku screen nate Shannon Tweed ku screen saagala gisubwa ekyali ntandikwa Martin Kovu tomusubwa abazanyi nagaye bonna abamanya tubalina mu firimu etandise Trevor Goddard bonna abasitaberere betulinabo Chris Douglas nenga kwali buli muzanyi kabula da Mike White saagala gisubwa entandikwa firimu Bire Branks ku screen nagambye abazanyi bakabula da firimu yaba muntu nsolo saagala gisubwa ate nate Bire Drago mwogeza dembe tugena mase ekyali ntandikwa Korere Rios ne Johnny Dandria ekyali ntandikwa bakomando bolekeddewa balengera ekizinga ku mapu gye bolekedde tetwagala nsobi yonna afande tulina okukozesa ejjeri yaffe eddumbaganyi nti kale bamuntu nsolo beerere David Latham oli mu kufuluuta entambula bagenda wala Robert Anderson ekyali ntandikwa saagala gisubwa ate nate James Pagora ekyali ntandikwa ngeri okulira kyoy Kibaba Trevor Goddard original names Kibaba mwana wemba ne basenze tebanzukusa afande we mwana aze tebanyweza agamba afande we Fletcher ojja kulooza nti omaze nendo zolengera mugongo olengere ensicha yabula afande bannange Kibaba nze toneralikirira sina mutawane saawa eno Kibaba wabuyisayisa buvundu taba bakama b'ekitiibwa yoyo Fletcher ekyali ntandikwa Trevor Goddard original names kati ajake wa Carl Weathers kadugala original names nage firimu yabasitaberere omusajja olwaki abeera akuzanyisa tamanyi ndi gwotukulira ekizibu kyo kiri kimu mutawana akigwe nina zenna bingi nyo byenina okukola saagala ogaye munna afande siina mugaso olw'okuba ndi mufirika kyova njogerera ogwo gwe musayi gwange afande manyi kyoyagala okugamba ekyali ntandikwa ekiro nabadde njagala kuzzaayo lemegenda naye ku mission kubanga onkayanya nnyo Kevin Beggsy ekyali ntandikwa producer waayo kiki kiki otegeza ni mutawanaki andi gwonsobedde buli kiseera oba onnemeddeko kale tugambe toli mu mbeera ezeza bulijjo wobeera onjeregera bali mu kunyumyamu ngaba mukwano Best of Eric co-producer omanyi oyina woyina ensobi wamu gwe obeera naye noloza buli kiseera njogeranga mukwano gwo so nga mulumule njogeranga mukamaawo kiki
Nedda omanyi waliwo ebirooto ebisinga ebikukyusa Douglas Swazi ne Michael Gregory Bonani je etandika egenda maaso bamuntu nsolo beyongerayo Jango Airstrip San Dominico kakati ennyonyi bongerayo ebayisa ku kizinga ebasoose ebatwala mu San Dominico eyo njaga mwana muzungu uno Shannon Tweed aline mogezi eddembe weebale for $5 million. Milioni 5 $5 bankola 7 gola kuba oli mukwano gwange anywhere in the world. Wona mu nsinze bamanye About delivery. Ate ebyokutwala emaali tukoze tya ssebo andi ekikulu kyekakasa gwe kisooka onyerera. If your shipment is seized, nedda emaali weesanyizibwa okyome nkibisebo Not kyentya omanyi mugenda ne mufuna obuzibu naye nze mu by'emaali sere bubi kati olaawe nkutunuulira we nawe nange otemagananga mukene nange kiba kimpisa bulala gwe emaali gwonsanyusa ekyo si kyandisesebo Michael Buck ne Douglas Swazi Carl Clemens Jr. kakati mwana ni kyali kimuleese kugenda maaso na kudiringa so nga ate mwogeza ddembe yo kudiringira yewuwe nagagga bijodolo aliye natunda njaga mwana ekyamuleese agamba yaze kudiringa kutunda njaga kuleka nti amanya mwana atwala enjaga asubule naye amusu nsokoma kati ngamba lwaki onsokoma ekyali tandikira nga tugenda maaso gwobiyereetedde. Piensa en una cifra más alta. $70%. Nieta. Katulengera bamuntu nsola abalala baba nabolekedde MP5 ne batandika okujja buli mashini MP5 F3 bearing machine gun nagambye ekyatuleeseza sinema yino kikomando kyetandise buli muntu nsolo natandika okujjayo ebikola firimu y'abasita ate nga bakabula dda tulijjana mwana olina okuleeta amatatu mu biseera ebirungi tugenda ku lumu otandise kundagazaala mbukano bakazanyira mu kkubo omanye omuzanyi wa zaala omutuufu azanyira ne mu kkubo akuba 2 n'omuddiza 8 nga mutuuse ayinza okukubira 2 ejjaana nga geemu eggwerako kasenyi. Kaakati baba ye buli kiseera beera mu byakuyomba ne walaba obulabi banne nga bali mu byabwe atandika obaakulako entalo gwe geemu ozannya kazannyo kakufa gye bazanyidde kibaaba ate nga kibaaba yagala ebyokulwana sole mbadde sitegedde nenkuzanyiddeyo geemu otandise okuwabula okutawaanya omusajja oyo gye binaggwera gwona amanyayo 6 minutes. dakiika 6 afande dakiika 6 zokka okulabika nga balumba omulabe ekyali ntandikira nga tugenda maaso bamuntu nsolo buli omu natandika okwambalira omugemera wala sako n'okwetegekerayo gye bagenda okulumba nga kigamba okuba ndi waliwo kibanda agenda maaso n'okutunda enjaga bbanga ddene alemesezza Abamerika era enjaga nga akolera eddala kinene nnyo okulabika negisasanya Abamerika yali ali wakati w'Abacuba n'Abamexico kati wakati awo nga yewe yazimba kati omuntu aliranye Abacuba n'Abamexico nga makati awo yazimba abawabula nnyo singa abakola ekintu ekyobumenyi bw'amateeka kubanga Abacuba bennyini si bangu n'Abamexico bennyini si bangu ekyali ntandikira tugenda maaso tulijjana bakomano ne balyoka bakkirira muntu nsolo kati wanakkirira nga parajampa bakomanda batera otegera embeera zino batera kubeera ba Navy Seals nga bategera ebbanga wansi ne ku mazzi Sea, Air and Land Specialists ba Seals beba muntu nsolo bano ekika kye tuli nakyo era tugenda balengera Coast of San Dominico bamaze okugiyingira bayingidde olubalama olwa San Dominico abagambibwa okuba nno ewali kibanda mwogeza ddembe oba Bire Drago kabula dda tugenda maaso tulengera bamuntu nsolo tulengera Karaweza Zeri tulengedde buli omu Hulk Hogan tulengedde Trevor Goddard Kibaba
Bamuntu nsolo beerere nga bwe nagambye. Egenda maaso ekyali ntandikwa. El aeropuerto está por ahí y la hacienda allí en la playa. Bagenda maaso n'okwegabira ebifo tukikole. Twagala omusajja nga mulamu. Tukagala kalamu mwogeza ddembe kibanda mutawana nnyo era bangi basirise nga bamulemwa kati ovulaano bamala kwetegeka. Tugenda maaso ekyali ntandikwa. Assault on Devil Highland efirimu gyetandise ate nga tulijjaana ewa mwana mulenzi mubiru tulijjaana ku kizinga. Tugenda maaso genda okulengera bamuntu nsolo babasazeeko. San Dominico Alco Organic Kikomando ekyali ntandikwa nga tugenda maaso Kikomando. Kikomando ekyali ntandikwa. Bamuntu nsolo tubalengera wano bonna balumbye omanyi muntu nsolo aba muntu nsolo. Guno gwe mukisa olina okulabira muntu nsolo. Kaakati omubanda gwe balumbye yali yazimba eno. Tunulira omubanda we yazimba mu kibira munda. Amaka gatunulanga omuntu. Security ayina ey'abakomando bali. Ayinamu abacuba beyajja saidi ya Cuba n'aba Mexico kati ali makati awo. Kati agamu ku maka galina mu San Dominico galabika go galumbiddwa. Agamu ku maka galina mu San Dominico naye nga bwino yategerekese bulungi nnyo. Gyalina ate awalala walina wakati wa Cuba ne Mexico. Kati eno San Dominico ku maka gagayo balumbiyeyo wagambe okuba nti waali. Security alina amagye aga buli kika. Abamukuuma kumpi barracks namba. Kibanda Saabayaga bano bowulira boogerako. Saabayaga musajja mu Colombia. Eno security eri bulungi nnyo. Kumbe ekibinja ky'abamuntu nsolo kyo kimaze okusalako ekitundu era nga yono mwogeza ddembe Bire Dragon. Naye mwenamwe mulimba nabagambye ku makya ate muli wano. Kyokka nabagambye muleete agataliiko nfuufu ate kati okedde nagataliiko nkyakya. Ogenda kwetegereza bulungi. Oli ogenda mbadde ngamba bakumisa MP5 eyo mundu yamanyi mu America muntu nsolo. Ono aba akoze bubi bw'aba tamusasudde akoze bubi kubanga wano naye nedda. Byoyo gwe beetaaga okumufuna oteekwa okuba olwanyi nnyo. Saabayaga mwogeza ddembe mwana ekyali tetuyinza mulya ekyali ajja tulemesa. Genda sayidi eriva muzannyo. Muntu nsolo. Muntu nsolo. Navy Seal. Muntu nsolo. Carl Weathers. Mujjukira mfirimu nga Predator. Rocky. Wuno muntu nsolo. Bas. Tulaba Assault on Devil's Highland. Bamuntu nsolo bagenda maaso n'okwetoloola beetaaga Saabayaga bamunyweze. Ekyali ntandikwa Kibaba. Komando nnyo naye wampaka. Kankikoleko ekyo. Ninaawe ayina omululu okutta obuso omuntu n'atamuta kimunyiza wala abafande mwana onyingirira. Onyingirira. Ekyali ntandikwa. Ekyali ntandikwa. Security ali tight. Kumba abasajja batandise ogiyuzayuza. Bakomando security batandise ogiyuzayuza ogiwa omuggole bituli. MP5 ovanga ku mundu abasajja gye balumbisizza ne Ssaababanda gy'alina. Ekyo kye bayita kibanda. Ekyo kye bayita kibanda. Tugenda maaso. Machine M16 balina buli kikola kyonna kyonna. Give me those glasses. Owai sokumpa ebitangaazo ebyo mala okulengera maaso eno ogenda okulengera mu pulaani eno twabaddeyo omukyala asuubirwayo. Mwana omuzudde omulala kaddeemu nabadde sikalina ku pulaani y'abaduuyi abali wano. Amaka bagenda okugalumbanga ago nga bamanyi buli aliyo. Oyo simumanyi.
bakomando. Omusajja omulimu gwe kunoonya bisakiro. Oyinza okubeerawo. Panchi kibaba. Kibaba. Si mwangu. What if she's an innocent? Here was the lady. Omwana alabika talina musango nti wano nga wazze wa Saabayaga n'obeera nga talina musango. Awo bakulimba. Ateekwa okuba alina omusango. Tugenda maaso kyalitandikwa. MP5 agitandiko silence ye. Kibaba. Trevor Goddard original names. Mu bakomando mwana mulenzi alukuba alina mwali amwesiga. Ategera bulungi ekikomando era engeri gye balumbyemu. Banange banebisiro ate munoonye ekiwano babagambye bamala gankwata bati okwetegereza nga kibaba yali alya wabiri. You have earned your money, Captain Franca. Captain Franca, sente ozifunye. Nakugamba nga gwogaano olaba bwowezezza sente. Ogenda kwetegereza bano bajje tebakimanyi tinno mwogeza ddembe yali yagula kibaba. Bagenda otuuka eno nga teri aliyo. Kiki kino? Yaba muntu nsolo gye tulaba. Okwetegereza muveeyo bomu bagenda okujjukira ng'ekitundu kyagudde mudde obuzibu. Tebaddeyo abaddeyo kalungi agenda okuwulira ebintulika. Mwana tujja kuki tulina okusooka tunenge gye tuva wano. Oli Saabayaga si muntu gw'omala geetooloola. Bwageza omuntu kwako nga ategedde nti alumbiddwa. Kumbe Saabayaga yali alina ebintu byonna byonna ebimulabula. Saidi zonna nga alinayo ne bakomando be yassaamu ssente. Era kibaba tebamanyi bannaabwe nti nno yanywereddwa dda yazze na Saidi eri. Tunulira. Bakomando. Babateeze. Babaguddemu. Bakibaba basooka kukola kye bakola ne bakubayo bakomando. Ekimukubiraga nti nno babeetegekedde. Ogenda kulaba bakomando abamu bakubiddwa. Abasajja ba Saabayaga ne bavaayo. Laba omuyaga bakuba emundu. Laba omuyaga bamuwona. Omukulu bamunywezeza. Omuyaga bamuwona. Ekyalitandikwa tulijana. Mundu netandika. Bakomando bavaayo. Bakomando baluwona. Abasajja bangi emundu zijamizi. Bearing machine gun. Eyo. FFO fanya fujo wano. Labe mundu bakibaba. Eyo. Ekyalitandikwa. Gwe. Twende. Bavaawo. Laba bomb. Timing bombs. Batezedda. Bawona. Bavaawo komando n'akuula. Babatwala tebalinnya. Tozanyisa abayaga. Agamaka ga muyaga. Ne baleeta emmotoka ziri enka. Laba emmotoka omuyaga z'alina. Laba amagye omuyaga g'alina. Bawona ne babasimbako. Tozanyisa omubbi ng'agoba w'ekiwempe. Oyinza okulaba omubbi ng'ate yagoba. Omubbi agoba nannyini bintu. Tekiyita ekyangu. Omubbi agoba nannyini bintu. Kakati bannannyini gavumenti babatwala tebalinnya. N'asiikula fitina. N'ayiwa obujji mu bbaala. Abayaga bavuga emmotoka. Balina machine. Kye bakola komando. Bannange. Omuyaga atamye. Omuyaga akuba emmundu.
ogenda okwetegereza obulungi. Omuyaga afuuse omuyaga. Omuyaga atabuse. Omuyaga afuuse omuyaga. Gweyitawo. Kibaaba yalidde olukwe, Mukama yamuliddemu olukwe. Wewe. Hello. Owange. Tolowoozangako. Tineno wabi. Seized my ships. Mwonoonye emmeeri zange, mwonoonye enjaga yange, mundu sikyazirina, sene muzinzijjako naye munoonyaako ki mmwe, munoonyaako ki? And kidnap me. Ne mwagala ate mujje ewange, ate munyweze. Contempt my... Mwagala okulyawo jamaa wange nga tannansasula. Kibaaba ayogerako ate ndi tebannamusasula. Your team's dead. Tiimu yeeweddewo ate kaakati naawe ngenda kusaanya okubanze tebandeetako olugezigezi. Weekwatirako. 2 million. Wamanze sente ze njagala onantiisa. My diamonds. Sejata yamandi zange. Don't interfere. Bwerindako naawe tobeyengerera. Ono mwami mubanja. Then send it back. Gwolowooza oyinza okumala gamanyira oti oyinza okunsobola mumala gamanyira manwa. Omuwala! Kaba mukazi! Komando! Komando! Tunulira! Shannon Tweed! Bonange! Mutusolo! Bas! Doc. Laba mukazi! Labe mundu! Komanda agenda! Who the hell are you? Komanda agenda! Who the hell are you? Never mind. Gwani! Let's Gwani! get out of here. Nze ngenda kujjano naye bala kutwala musajja ono mbulire gwe gwani. Kibanda bamutwala. Bamutuusa. Kati emundu eno gye bakuba esobola kutwala Kibanda. Basajja be. Alo. Bano nno bayinza okuntwala. Ye mundu eyo. Eyo. Tugende. Tonsinde. Tugende. Bamulidde. Bamutusolo bamulidde. Nonna agenda. Back for JJ's. Okujja okuntaasa kyokka nagambye musasula. Atezeeyo munne aweereza mu banne. He's got JJ. You can't leave without him, Mike. Seals never leave their own. Basiruzi tebaleka bannaabwe. Temuyinza muleka manye amateeka. Navy Seal omu yeefudde. Tamusooyo. What do you say, Mike? I'm gonna hunt you down, Fraker. I'm gonna hunt you down and rip you. Agamba buli ngeri Fletcher ngenda kufuna. Freka ngenda kufuna essaawa yonna. Kaakati yaduumira mugende mulete Rodi mubanja. Kumba no kakadi ke lyamulaga ka death. Eno gye kagwereddeko kakadi ke mulezi. Tugenda maaso. Bamutwala omugagga. This way. Side eno. A lot of boats. Follow me. Bwe mungoberere nze notegerayo. Nono omukazi ampaddeyo. Omugagga bamutwala mwogeza ddembe. Bamutwala. Where are the boats? Amaato galuwa. Shut up. He keeps Sirika. underwater sleds for quick Obwato bawulira buli mazzi wansi. all of us. Bumeka nti obututwala ffenna kale katunuulire kyokka kalina olugambo. Lose what you don't need. Byetwetaaga byonna leka wano. Kale baakola ekyokola ekiddako kubanga emwana mwana eri amaze bategeeza nti wansi yeewali we bayinza okweyongererayo. Okuviira mutaka ono yali yazimba amaka ge mu nsi ye gye yali ali. Era ogenda okwetegereza nga bakomando basazewo bagenze bwe batyo wansi. Bamulidde Ssaabayaga bamutwala. Tugenda maaso ne sinema bagita Asaton Devils Highland ate nga tuli ku kizinga jana y'omwana mulenzi mubiru.
bagenda maaso bayita mazzi wansi. Omuzungu alina ebikola bannaye mu nsi ya Mukama muno. Naye ate waliwo ebyennyanja ebitasangibwa mu nnyanja ng'ezaffe zino nga mu Victoria by'otasangayo. Kati shaaka eyo gy'olaba kyannyanja kisangibwa mu gayanja galuva okwaya. Era shaaka mu byafaayo byayo nnungi nnyo mu kufenka omuntu. Era kyekimu ku byennyanja binnantalemwa nga kyatandise kufenka muntu. Kifenka omuntu. Kyo kyazula nwarufenka nafe nrujja mafenka. Byebyennyanja ebiwakanyi. Ekitakkiriza nti kirina okuliibwa. Era kyo kirengere ekyo kyamaddu. Kyakanokale. Komando kigenda munyweza kanyama. Halkogan. Muntu nsolo. Betondya. Gwenkulya. Betondya. Bagenda okulengera. Afande bali butola ne shark. Afande bali butola ne shark. Banang. Neguya kokeguya. Yaina gurunedi okumpi awo. Akati omanyi. Ebiviri byo bina kye byetaaga. Mubiviri. Era ogenda okwetegereza ebyaddirira nga si birungi. Naye nga waliwo ebbira gye tulengera submarine eyeetambulira mazzi wansi y'omu ku tekinologiya w'omuzungu. Submarine eyo bwega bingi nnyo omuzungu byakola naye nayo yeewunyisa. Bagenda obalengera Martinikov y'omu ku balengera abaana bano era nga ali komanda waabwe ow'oku ntikko. Egenda maaso bagiyita Assalton Devils Highland nga ye firimu okuva mu Kajansi Boys video ekutusibwako Bukedde TV Bukedde olupapula Bukedde embutukizi n'ennivizo enjaja waazo ate nga tusinzidde ku kizinga jana Hustle Naval Station Key West Special Operations. Bannaffe bano nga gye basinzira ogenda maaso n'okukola emirimu gyabwe mu Florida. Entandikwa firimu egenda maaso mu Bulambalamba Salongo Jingo katandika butandise live show nga tuli ku kizinga jana. Tugenda maaso n'okulambula bakasitoma baffe wonna wonna nga wekisoboka. Obubaka kasandala tusiime ebyo byemukola okutuwagira. Kakati mwogeza ddembe bamuleese. Bamuleese. Bano nno abasajja banywedde. Sinaba kumaliriza. Gwe Diamond simbuulira oba gye ziri. Gwe naawe twale erimu lya bulinkwe mu bannammwe kati baawe dakiika 2 ng'onkyawa. Kale nekireka nga bamunywezezza. Tugenda bakujjanjabe nti kale afande ayagala okumanya omukyala akola ng'ani. Escort Miss Wiley, is that it? Muntu nsolo wuno. Miss Wiley to lock up till I debrief her. Hold it. She's not a prisoner. Oyo muleke simusibe. Then we'll find out exactly what she is. Anjagala okusooka nzuule yaani. Njagala nsooka enzuule yaani ddala. Bali wano bagenda maaso n'okukaanira mwana mwala ono azze atya mu balakisi yaffe era akola ng'ani. Jjukira mwana mwala yaga nti ye DEA bano abanoonyereza okuyimiriza ebikola ku njaga. Maybe because I was invisible while in Russia. Maybe the right hand doesn't know what the left do. Agamba maze emyezi 19 ku mission eno. Lwaki ba Navy Seals bamulemesa? Ng'ate bonna b'Amerika. Nga mukyagenda maaso n'okukayana basajja bange babiri baafudde. Kyokka mwe muli mu kukayana. Muntu nsolo agenda okulengera nga ekiriwo si kirungi. Basajja be balugenze nga agenza okunoonya omubanda omuyaga. Jangu nyawo tugende tukukoleko tukujjanjabe. Hospital and change your bandages. Go with him, Mike. You're dripping blood. Naganze tufaayo. Buli kimu tujja kusobola okunoonya kye tusobola naye omuwala tulina okumanya. Komando Kaddugala kimuyisizza bulala nnyo. Bannengeri gye balugenzeemu nga bagenza okunyweza Ssaabayaga. The clearances. Get whatever you have to get us back to recover JJ. Naganira okuddayo nsobole okuzuula JJ. Kuba JJ ebintu byonna byonna ebikoleddwa abadde talina kusigalayo. Ate nga Freka yakoze byakoze n'atulyamu olukwe. That's the bottom line. No. Toddayo. Retrieving JJ and nailing Fraker. That's the bottom line. Naga ekinzizaayo kuleka nti nkomera Freka atulyamu atya olukwe nga Navy Seal. That's our business.
Naga nti ate ffe ekyogenda maaso n'okunoonyereza ekyamutuuseeko nenge gye tukwata omukyamu oyo Freka bikwatako ffe nedda Fraker with us, so their drug war could be nze nzirayo kati Freka tulyamu ate olukwe Okay, but we cannot make a move on him until the time is right. the time. tetulina kumulumba mpaka ng'ekiseera kisembedde ekituufu nedda nze ngenda kati the time is now. Don't go back there, Mike. Toddayo Mike. That's an order. Kiragiro. Oda sikola ni oda sio mawombi. Effective immediately. Kati ngavuddemu okutandikira ddala kati nze ngavuddemu okubuuka oda zo. Where are you going? Wona kwenda wapi? Report about your operation ASAP. Olina okunnyonnyola ku Operation Jericho. Plate explaining this mess to my superiors. Nina kuwudda mu bakama bange kubanga bantuma nabo b'Amerika. Toli DENDeka. Mbega bakubaganye kubanga fanda gamba Syndical Rescue Mission ya Syndical Operation egenda okunyweza abantu bali okunyweza abayaga naye ate ne basanga mwana mwaloro. Send troops after him. Tusala magezi gonna tusindika amajye gagende gayambe ku oyo. Afande nze ndimaze. Orders. I still take orders. Nze nkyalowooza biragiro. Things changed, man. Ebintu bikyusa afande nze siddayo. The day. Look, why don't you get a hold of our friend and talk to him? Lwaki ogenda n'ofuna mukwano gwo n'oyogera naye n'atalumba nga tali naffe. Visit with you, nobody's gonna be able to talk to him, including me. Kati gwe ky'obamanya tewali asobola kwogera naye nange nga kwendi ffe tulina okwogera naye naye osindika nze nzekka omwami oyo amanyi n'okkuba. I will take every measure possible to stop him. Afandaga nti omwana oyo agenda ku lulwe ogenda okulumba abalabe nja kukola kyonna ekisoboka muyimirize kuba abadde akyamwetaaga amagye omwana ga nti nze maze omulimu okutandikira ddala kati. Drive something like this. Ebitegezo byakola yagala bikola ku lulwe. You and Popeye, huh? Bannayina alibadde ngenda naawe. I left $5 million in diamonds back there and I want them back. Waliyo $5,000,000 mu dola ze nakwesyo njagala zijja obambi tugende ffenna naawe mega. Let's write him off. Let's just leave it alone. Lwaki bireka ezo sente zaaganye bireke naawe. Fraker gets a hold of those diamonds, he'll buy himself so much coke. Ate diamonds ziriyo nazo zigula ssente nnyingi. May both get what we want. Engeri gyali ombalagavu ayogera wasika ne kutuviiri bamulengere. Abaana ab'obuwala ekyo kikulu nnyo. Omuntu omugamba naye nga weetereeza. Akutunulako n'akulagira yingira. Naye beera nga gwe nnaaba nga baba balisazeeko gwe nnaaba nga liggwayo nnababi. Akutunulira akulya bbulo. Omuntu omubuuze ne bannaayi ne mazima kati nakyamawa. Bano abaana b'ejjaana banjogera ne nakyamawa. Bwe ngamba nninde emmeri entwala ennamisoke nga gatandika okkaayana wano. Senor Galindo, this is a political Kaakati baamusibye looya wazze. Bino ebintu bye bya bufuzi olina okusooka ne tulabanga amateeka ntwaleta. Lekeraawo. Now you contact Fraker, you tell Fraker. Gamba Fuleka mulumbe. If he does not find some way to get me out of here, he will. Bw'atanoonya ngeri gyanzija wano sigenda musasula nga Katonda sinja musasula. I will pay him double. Yamusasula emirundi 2 muzemuwa wanzija wano. part of anything illegal. Sebo nze ndi looyawo. Contact Fraker, then you get word to my Bw'otagamba Fuleka security manya ogenda kulugwamu. that he will hunt down this woman. Mugamba agenda kuyigga omukazi ono eyagireese emiwunyo. Oh, death. Era alina okikolako. Senor Galindo, It Mukulu, be Gorindo. her or your wife. Genda okikole oba si kyo omuwala afe oba mukazi waafe. Nze gambye. Obeera kibanda obeera looya wa kibanda n'olugwamu. Somewhere in the Florida Keys. Kale nno waliwo akatundu akali mu Florida nga keekubidde ebbali. Era tulengera mutaka ali mu ntambula. Eyo entambula ya muntu ali ku bibye aliira mu bulamu. Naye eryo ligende ligwe ku mwana w'ejjaana. Bikyukamu. Asooka n'ayongerako olutanda waggulu awo. Kati n'abasolooza ne mumutegeera. I love the Keys. Key Largo was my favorite movie. I wanted to be Bogey. You mean Bacall? Well, she was my second choice. How long have you lived here? Since '89.
Is that when you got divorced? Yatandika omubuuza banga kiri omaze wano kuva 1999 omukyala yanoba tyoli kakika akabuuza abagenda okuwasa n'abanobiddwako abaabwe. I guess that's the price we pay for the life. Nedda bandinaye mbutuufu omanyi okusiiga ekifo si kusiiga kwokka n'okulima nnima n'abakyala ngoba. You're bleeding again. Here. Leeta nkujjanjabe tulira awo. Kale mwamulo yatandika okubudaabuda okulabirira omwami ono kubanga emulabi yafunye obuzibu. Wow. It looks deep. Bane ekiraka kiwanvu ekiwundu ekyo. It's not closing properly. Ngenda kigira nkitereeze bulungi nnyo. Just put a bandage on it. Yamugasako De nadie para nada, ¿verdad? busa bandage. Tya olaika tuyagala kuyibeerawo ku muntu yenna. Dowry, isn't it? Etatunga eri wakati wa nkovu kina kyetegeeza. The scar, is that meaningful or coincidence? Waliwo ekigendererwa ekyaliwo Under me. naaga kikulu nnyo gyendi ekyo. There's something here that... Wano waliwo ekintu Oh, sorry. hansonyiwa Wow. kikino nkikuddeyo. Shark's tooth. Linnya lya Shaaka. Shaaka yamwesimbyemu n'ekuula n'okkuula. I hate sharks. Nakoowa Shaaka nazitamwa. Shaaka yamuleseemu erinnyo. A shark that did me in. Gonna have to put a few stitches in this. Kwegamba omuntu atuuka okuwona ekintu ng'ekyo otunulira omusajja n'olabanga ye yennyini yalinga Shaaka. Awumuddemu. Mwana mulala anoonya engeri gy'atambalamu omusajja ono kubanga yazuuse nti tagendera ku mbeera yaga abeera yekka tabeerangawo ne muntu awo ono yasoose okuggyawo omukyala. Maama tanninnya. Zindwawo okubalaba bwe batyo n'oggyewo omuntu mazima n'atakuwaayo wadde akatunda wadde akuugi. Abaana nga bagaba byakulya n'otuuka mazima n'akufunira engege enkalu n'ogaba nniina abeerangawo ono. Kale mukazi wattu asigadde eno alaba olulenzi lumulemesezza n'atandika okubeera mu mbeera endala. Kumbe yali alina ebintu bingi ennyo ebya Afirika nga bamanyi komanda atambudde ensi eziwera. Bamuntu nsolo bano batambula mu nsi ezibaddemu ku ntalo eziwera era basindikirwa komishoni ezitali zimu na zimu ez'obulabe kati ng'atandika okwekebejja. Ogwo nno muze gw'abakyala basinga so si bonna. Okeera n'okweka ssente buli lwadda ng'ozisa mabega wa ssaawa lwe bakunyweza. Munnayi mukyala bankutte nga bagambye buto naye nga si buto naye sina ssente nazira eziri mabega wa kifaananyi. Cruise line. Bw'ozisaayo yeebasi. With this all-American gymnastics. Kakatuddeyo mu Amerika eno ate waliwo aba gymnastics abagenda okwogerako eri abantu naye nga ttiimu ya ggwanga. Everyone's been so nice that it just makes us want to compete even harder. I accept this for the team and for Coach Van Holt. Coach? Kakati balina obulabo bwe beewa nga ttiimu y'eggwanga erina weebeera balina ttiimu kooki wa bagenda maaso n'omwebaza era bamuwadde akalabo. Musajja Mudachi. Kannange munansonyiwa ekirabo tekibadde kyange naye bwe mba mukigambye kyange kibeere. Bagenda maaso n'emikolo. Egambo olina okulaga ekirabo nga bakikuwadde naawe nti obadde kwegasi kyoliko ennyo. Hi, I'm Tina Hughes from Millennium Cruise Line. Congratulations. Nze Tina Cruise bannange nange mbadde nze nga tuli bamu ku bagenda okutambula nammwe naye nsangwe mukisa n'ensinkana coach awadde business card. Era ng'essaawa y'okwengera balina olugendo lwe bagendako. Amazima gali nti Amerika enyuma nnyo oba ddala ng'oli bulungi. Ensi zonna ezisinga zinyuma nnyo oba oli bulungi. Naye weewunye neyo waliyo bamasiikini. Kati bulwobeera omanya nti buli nsi erimu abali obulungi n'abali obubi. Katulengera ku bali obulungiko kuba eyo entambula temala gagiribwagiribwa oli agikunnyonnyola obeera ntebe ye wennyonyi mulaba mutyani nnyonyi ezo ekikulu abasirikale awo ng'ogendayo awo ate meri leka kwini eyo yonjere nnyagbe oli ayogera n'okukontula akontula. Kale gwe manya bwe guba
tulengera entambula nantemolerwako naye abagigonza baba bagigonza kochi tumulengera obuzinga bwe babulengera tozanyisa ennyonyi kirala nnyo kochi alaba babavuga babatwala wala n'asooka avaayo atambulidde nnyo mu ngeri ezo tugenda mu east oba south pilot amanyi gye tulaga akakasi naye nga ndaba nga atwala awalala The sky is clear. Sir, can you please take your seat? I want to talk to the pilot. Sama osobola kutuulirako wansi asikiriza agenda okutuukayo obadde oyagala ki abadde ayakirayo maaso eri kumbe babanda mwana mudeeri muli wano muzungazunga simanyi muyiseri yange simanyi na misokoleta sitole nejjana tomwogere obadde obuuza ki ani abuuza ebizinga tola wansi. Now we're about to land at our destination. Derivative of the word destiny. Fe tumanyi gye tubatwala fe tukkiriza mu kigambo gye tulaga ate abaddamu n'abuusa Your terrifying ordeal. akubirawo kyasi Misbehave. Every single one of you. omu ku mmwe yenna abuuza ekigambo mbu tulagawa ajja funa oli kyafunye. Now everybody calm down. Kale buli omu akakkane ne bw'atakyogera akutte kasirika bebi. Ebizinga bye bayiseeko byonna alaba tekuli kyategeera. Kumba abasajja baali balina kye baakola ku mazzi wali baneetozanyisa ssente. Laba omusajja kye yazimba ku mazzi. Akazinga konna ke yagwako yakeetoolooza n'akazimbako. Tozanyisa ssente. Awambye ennyonyi zine zilandinga ku mazzi ne ku lukalu. Ebanga lyato. Laba omusajja kye yazimba ku mazzi Devil's Highland. Bagamba atanayitaayita yatenda nnyina okufumba naye ku firimu ennyonyi bali vansi epaakinga. Bire Branks be babanda abali eri gwe vaayo nevaayo senabulya kwetogendeeyo senabulya laga efirimu y'abasitaberere firimu y'abasitaberere Assalton Devil's Highland aline Trevor Goddard kibaba. Kati ago ge maka ga Kibanda Saabayaga ge yazimba eno ku mazzi yeetolooza akazinga konna n'ateekayo baraks y'ennamba ey'abayaga. Kati bawambye abazanyi ba ttiimu y'eggwanga aba gymnastics of America. Lwaki bawambiddwa? Freka eyalina ebisiiro eri komando yakwataganye n'abayaga bano bonna okukola ekintu ekyo. Laba omusajja kye yakola ku kizinga. Laba omusajja bye yazimba ku kizinga. Oyo muyaga. Why are you doing this? Lwaki mukola kino gwe n'oyitawo senabulya gwate sirika kibaba. America's sweetheart, darling. In fact, you're the sweetest. Kati gwe American sweetheart si bwe guli? Come with me. Gwe soko gye obuuza nnyo bamutwala wa namwe mujja kumanya ojja kumanya oyogera nnyo. Aina Stinger aina missile eza buli kika. Bire Branco second ni command Freka yakulembedde okuduumira wali bamwadde obuyinza yabaakulira. Laba gye babasibira. Babanda bayaga. Bayaga. Mwalidde omunene waffe ate muleeta ennugu. Akozesa bacuba awo n'aba Mexico. Era nga akakazinga kali wakati wa Cuba ne Mexico. Tugenda maaso. Kakati ogenda okomawo keno. Mutaka bamujjanjabye. Banneugamba otya ono mwana mulanyi munanye ebyokuwuga. Never drank it. Kachai kenda kutegekedde sinywa nsakanywedde. Never had a guest.
Tofuna akubagenyi sifuna akubagenyi. I hope you don't mind. I borrowed a shirt to sleep in. Well, how many drawers did you go through to find it? Nafunye esaati obikude drawer meko gizuula. I was wired. I was up. Agenda kula nabadde ne bwoya n'enjiya n'enzigulawo nga tonnaba kuzuukuka. Wano wakutte nti kwegamba yeemakudde nga bw'asobola. Sooka ojje mala okwambaza kano. Erinnya lya Shark yalikozeemu neekelezi. Bw'oyambala erinnya lya Shark teddamu kuluma. Olugero olutegerera wali nti lukola oba terukola ng'ozzeemu egisanga. You know, a paranoid person would really hate this. Bana ekyo kanze bino osimanyi oba obyagala otya bino banna ebimakonde. Really? Byonna bintu bijjukizo. Yeah. Waliko mu Africa nti ye. A kendo sword. A Zulu MP. You know a lot about warrior culture. Yeah. Kwegamba agasagala nnyo ogende maaso nokumanya asagala omanye ebintu biyitakwatako. How serious are you about going back to San Domenico? N'agamba kiri ki okuddayo eri. I just hope you're not planning on invading with Zulu spears. Nze munnayi nze mbadde sisuubira kugira nno ngenda kulumba nzekka oba ogenda kulumba wekka. Sagala kulumbisa mafumu siraba byokozesa. Kaliba yiyo. Wow. Wawe. Very impressive. Bino byewunyisa bisanyusa. Browning 30 caliber? You're quite a collector. Wabula olonda. Neno wagireeta? You must have a... Komando omukazi atunulira emundu n'azisoma atulengedde walizi eke kumbe mukwano gwe. Why? What took you so long? Kyekikuluisiza. Has he been playing I'll show you mine if you show me yours? Njagala nkulaga endowooza yange ng'ondaga yiyo. Roy, we need to talk. Roy twetaaga kukoga. Siddayo. Negative. Nedda. Corey, I am not going back into that junk. Siddayo. Sidda mbayaganeka. You always do. Oh no, not this time. Sidero. Well, why'd you come here? Lwaki wasoba? You from doing something that I'm going to live to regret. I regret leaving Jay. Nayagadde nze nkulabule nneme kubeera nga nnejjusa nti nno mune yagenda. Stand out. I need your help. Look, man. Neetaaga obuyambi buyambi bwo. A civilian. Buyambi kisaagala. My own security business applying SEAL tactics. Njagala kuggulawo kigundi kitongole kikuuma kya bulijjo bateekamu obukodyo oba bannevisiru bakuuma amaka g'abantu nzizamu ebyo tusidayo enze. Kwega omujaasi awumudde naye akusobera. Ayagala ate agende era akole nga akuuma. Olaba musirikale kuba muntu sasi ku mutwe nga abbye ensujju. Kumbe nevisiru yawumula. Is offering 20% reward on recovery of the diamonds. Omukyala ati singa tuzuula Diamond yagenda kufuna 20%. Waliwo Diamond? Agambe Diamond? Pulidde Diamond oba Daya? All right, I'm doing this for JJ, not for... Nkikola ku lwano si ku lwaddeemu eyo. Nze saagala nnyo sente. Diamond si kikulu ezo ziri luddawa. Amumanyi? Toswalira wano. Mugamba okkiriza. Shia! I'll just go naye nga sikyembadde ntegeeza. I heard that. This is it, Mike. This is it. Bya bino nkumanyi ontega nnyo sente. Ngabo banne mukwano go nga mbogera nnyo abaana abaddayo ku ssomero nonga tugende tuvuba egundi ezo. All-American gymnastics team. Kati ogenda okuvuba ebuzibu abasinga tebatera kwagalayo. Naye bw'oba weetaaga ssente abaana baddeyo ku ssomero gwokeera. We are being held hostage. Kati abakulu ab'amagye Amerika mu Pentagon batunuulira. Batuwambye. Tiimu y'eggwanga yawambiddwa ya gymnastics abasajja balengera. He's not brought here in exchange for us. Singa mba temutadde musajja oli simanyi owaabayaga tebagenda tuta mumute batuwanyise. If anyone gavumenti erengera ya Amerika. We will all be drowned. Naye mutuyambe nga tegannaddamu oba obweddaga bakuba. Omukazi ye n'amanya ni What do we know? Kiki tumanyi? Well, sir, Abaduumira nti sebo yaduumira ba Navy SEALs. we know they're being held at Fort Tortuga in the Gulf of Mexico. It's located halfway between Florida and Cuba. N'annyonnyola akatundu kano kali mu Gulf of Mexico wakati awo. Era kano katwa Florida ne Cuba. It's a shark infested. Era nga wo weetooloolwa sharks wansi mu mazzi. It's difficult to get in. Mu bbanga kizibu okuyingira okubanga baba balengera buli ajja tebalina ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Military interventions. Majje gayingirirawo waawo. Dialogue and open negotiations. Tulina kuteesa buteesa okusinga okwonoona ennyonyi zaffe. You hit them with the biggest hammer you have. I agree with Powers.
This calls for decisive action. Okusinzira ku America nga bwekola teteesa na mutujju, teteesa na mmenyi w'amateeka, kati abakulu nti bajja kututira abantu. The foreign drug lord locked up, no one cares. Kati oyo asibiddwa waba kibanda nga muyaga teri afaayo. Bajja kuteekako buteesi mulala nga bamusikira. Make the exchange. Tuwanyise okusinga abantu baffe okufa. Gentlemen. Kano. 2 of my men died. Basajja bange beri baafa. And boss. Ngandeta omusajja oyo. Omusajja mumusibye ate mujjeyo mumute. Mbumutya. Nekimwisa bwe Martin Kov Commando. Bamuntu nsolo naye yagamba nze nga vuddemu. Njagala kulumba abasajja abafreka ambulire. Ali wano training. Asooka n'ayabya ekitumbuwa. Musajja nga ayabya ebibalo ono. Nange nteekwa. Every muscle in your body gets strong. Siba buli muscle ekuli ku mubiri egume. Hey, I can't do this, okay? I can't. I tried. Azisola bikola ebyo. Nenaberera ekisaba sabikola ng'ebyo. Kati kyenjagala. Bare hand. Jagala wanongire. No, this is just plain nuts. Come on. Bya muzannyo nze sinza. Leka nawe ngumye maso nkimenye. You do the coconut thing. Mwekole ebya coconut mmwe nze kambalage coconut bwenjimenya. Just focus every bit of your energy into the coconuts. Buli maanyi gonna gase coconut kyogamba. That's it. Kyekyo wadde okyogera ku makya kuba katugenda mutuntu kuba bwenkola ntiyo. No tradition. Ekyo si kya buwangwa. Ogenda okuwulira eyelikopita enunye ekyeno bamuntu nsolo bali wano biseera by'eddembe. Babalumbye. 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 We have to split up. Bamuntu nsolo babalumbye. I'm down. These, they're weapons. Use them. Ani ono alumbye. Ani abalumbye. Baganda bange. Yeyo laba kafulu munyonyi aletera wansi Ninja Omega Komando tomunyumiza ebyo Banange Shannon Tweed original names Omega ewe mwe babayigiriza byakusaatuuka Komando Banange Banange muntu nsolo Navy Seal Karawetaz original names punch orugezigezi oluyita lwagala roncha oyo gwe bayita muntu nsolo Naggala fayiro He knew I'd come after him, so he ordered a preemptive strike. oyo freka yakoze ekyo Now what's the difference? ategede tujja mulumba n'asindikayo olulumba olusoomooza tumulumbe ne bakkaanya ne bajjayo ebikola tumulumbe kibaba yepankira kwani
tulaba Assault on Devil Island nga efirimu okuva mu Kajja Spice Video Bukere TV. Salongo jingo katandika butandisi ate nga tulijjana ku kizinga. Baba kyabitegeka ogenda okulengera akata akalala akazze. Kumbe yafande waabwe. Why? What are you doing? Mukola ki? We're going fishing. Tugenda kuvuba. I've been ordered to release Carlos Galindo. Bangambye no sebo saba yagamute. Eki? More likely over mine. Muna ate naakola ki? Bakama bange bandagidde. Bumuweyo nze kennyini. Unless you get there first. Okujjako nga mwe musooseeyo. Naye nange saagala muweeyo. Tries to save us by force. Kwe kulaja n'okwo akuyina mu kasiddi. Please, try not to die! Bane nendaba naye muyambe. Nice, huh? Kirungi ekyo. Why would Fraker hold the hostages in U.S. Kati Fraker awamba atya abantu mu matwale g'Amerika? You can't approach her by air or surface because you'll be spotted. Wano we yazimba nagaggonu tewali ayinza kumulumbira mu bbanga oba mu mbeera zonna. Trained there once. Sharks school up by the hundreds. Never seen anything like it. Ate oyagala okuyita wansi shark nyingi nnyo ze baateekawo 10 na 10. Kati oyinza kumulaga yita mu mazzi ng'ogenda tuuka mu kitundu ekyo. That was his mistake. Exactly. Naaga okuzzaayo omusajja oyo muta. Carlos kiba ki eba nsobi. I'm giving you an opportunity to get it. Kuwadde akakisa omufuna ate otya ng'ogenda muwaayo. You've got your orders. Kati afunye ebiragiro. It's sort of the gray area here. Nedda wano we tuli teri ayinza tulaba. I can offer you tactical support. Nsobola obbawa obukodyo ebyokozesa bye mulina okozesa nga Navy Seals ne muyita wansi mazzi. We're on our own. Ne musookayo ne tutuuka eri nga tuli ku lwaffe. Nze ne mutuusa okusanyusa bakama bange wali we kitokotera. Chance to get Fraker. Akakisa kufuna Fraker naawe ojja kuba okafunye. Fraker yabalyamu olukwe. Face, Andy. I mean, nzikiriza sigaanye mwendi. What about your politics? Ate ebyobufuzi byo. I choked on him. Aga atabiriiko ku luno. Aya. Welcome home. Amwaniriza okudda eka. Luli baali baawukanye wadde mukama we. I talked to Chase and to Derek. They're in if you're in. Study the tape. I'll get you as much intelligence as I can. Namwe engeri gy'oli nti obiyingidde mwoli. Kaakati naye ngenda kukozesa obukesi bwonna bwe nnina tukwataganye tusobole okuleka ntambuliza wamu. Neeyongerayo afande Martin Cove. Beware what you wish for. Weegendereze by'osuubiza. My name is Carol Todd. I am a member of the... Baadamu ne babyetegereza. Kaakati waga tumanye ki ekiddako. Wuno kibaba ali eno mu maka yaliyo nga akulira. Billy Branco, second in command we. Perfect timing. Now things are going to get interesting. Kibaba Trevor Goddard. Doing so far. Owayo gambo nti omanyi we banta. Under control. Mwana mala kumanya bagamba ki? Good. You'll find a change of clothes. Call me once you're on the plane. Odamu nonkubira nguli kunyonyi boso kitegere. My own desires to discuss. Mwana nange nabye nina okwogera. Namujja kugwe. Oyo nno kibanda tamanyi bakama be. Kibanda jjako essimu nga boss ayogera. Ozanyisa abayaga. What's your favorite part of the battle, Cregan? Yukira tebannamusasula. Billy Branks ye second in command we. Over way too fast. See, mine is right now. Aga nti ekituufu ekiriwo ye bamala mubuulira byansasula biyimiridde bitya. Kasimu nazzaayo. Agamba akabanga akatono kabadde mu lubiri luno. Si mwangu akumala galuzaayo. Tugenda maaso ne Assault on Devil's Island. Ate nga tugirabira jjana ku kizinga. Era nga tugenda nayo maaso. Ezo zonna zitwala musibe. Naye ng'okuvaawo bamwolekeza ku lugendo engeri gy'alina okweyongerayo okutuuka ku kizinga. Security wano eri tight. Omusibe gwe batwala Ssaabayaga. Naye nga bakanyiza ni waliwo afande omu alina okgenda naye. Tebaagala mulala yina agenderako. Baagala omuntu omu gw'agenda naye. Kuli kuwaanyisa. Mpozi n'entambula gye baleeteramu abawambiddwa. Naye bano nabo bampampya. Gwe.
What kind of a plane is this? Kika kya nnyonyi ki ekyo ani gw'otwalira mu kano? Ojja girinnya. Well, Nagaga. not flying all the way to San Domenico. Naye ako kantwale mu San Dominico. The Devil's Island. Gezogaane. Freak is demands. Freka yekusabye tolina kumbuza byennyonyi neka naawe tonsika omanyi mukwatirira kyokka nyambadde $1 atansika. Mugaga wa lugezigezi mwogeza ddembe. Mumala gateeka abantu mu bunyonyi kano kati nga twalinamu ani kano. Mugaga agaana ennyonyi bwetyo. You ever fly one of these things? Wali egivuze? Once, but I was a child. Nabitandika nga ndi muto n'envugamu naye kati simanyi. Nga batandika kamatalisi ke kagambibwa okuba nti ke kamutwala. Nga bakatandika kweyongerayo Saabayaga y'omu ku bakutte mashini wali okwezaayo ewuwe. Kaakati kino kimaze otegeerekeka. Lengera Shark abasajja bajja ne baziriisa ku oda ya nnyiniwo. Nga Shark nazo ye paati emu ku bakuumi zeetoolodde ekitundu wali ekizinga we yazimba. Kiikyo olaba we yazimba kyonna yakyetoolooza tozanyisa sente. Kati ebbali waakyo wano kiggwerako Shark ze zibeera zeetoolodde awo bakomando ono bazze n'ebyabaweereddwa bayitidde wansi. Ekyo ekyambalo nga kyakutte ku musajja ayagala okuvuba ennene. Ekyo ku kibaati agenda eri ebuziba n'agwa mazzi. N'asooka azikutandikira. Gyana ewuuma ku olwo. Era ayinza obbafuukira ekizibu. Nze siri sayizi yammwe. Bwe manjagala kibaati manyi wengwa. Ezo empuuta tonnyumiza ntege be baweza edduka sipiidi 10 njitege ekiyinja. Saalongo jingo katandika butandisi ate nga tulijjana tugenda maaso. Kati abasibe bagezaako okuyimiriza bomu gye baabateze. Almost got it. Try that again, and you will be killed. Tugenda maaso. Lengera ekizinga baaba. Omusajja yazimba kiri. Yazimba. Naye oyo naye nga yasanze ageya. Yazimba naye wanawasooka yalisuddewo helikopita alimba. Omwogezi ye tomugaana ebyo boyina sente tebimukwatako. Naddire ate wali badde ogenda emmeri ate waateeka amaato amatono. Tiyalina pulaani oyo, talina pulaani yakyo oyo. Tozanyisa aboogezi. Bamuntu nsolo ebintu bye bakozesezza buli kimu bibanguyira. Bayina tooki z'omu mazzi, bayina entambula etabakooya, erimu kwegamba buli kimu ekibayamba okussanga we beetaaga. Muntu nsolo ng'oyo lwebbira asobola okubeera mazzi neweguba mwezi ng'ali wansi n'ebintu bye kasitaba nga afunye ebyetaagisa ebirala byakulya kukola ki ng'ali mazzi wansi eyo. Omumerika awo atabukidde awo, Omufalansa, Abazungu abasinga bonna awe batabukidde awo. Okeera ng'oli mugezi nnyo kujjaana n'otunga ekintu kyo nga tekiyitamu mazzi naye wokkiririra nakyo otegerera wansi eri ku ntobo nti waliwo awatonnya mu kyo. Awo otira Omuzungu muleeta omutunzi gwe muwaana oyogera okontola tatunze ebitooke bye bigwa nga bakusuulayo ogawulirira mu kifuba nga gambuka amazzi ago n'oyombera ate ekigambo giwunye fere tebakyogerera mazzi. Oba ogamba nnimba enjakeera obbire otandika okwogera giwunye fere. Laba ebafuutukira
tugenda maaso ate tulijana ku kizinga era tulaba Assaulton Devils Highland nga ye firimu. Kati bamaze okutuuka ku kizinga kya Nagagga Saabayaga. So what now? I don't know, but there's gotta be a way out. Kati ki tyasimanyi naye wateeka okubayo engeri. Laba obugagga bannange. Weewo tonda ngaawo nze nazimbawo. Laba obugagga. Laba obugagga. I insist you bring the hostages out where I can see them. Ndowooza abasibe mbalete wendabira. Done anything, Powers? Andi kyali totegedde nenze enfuga wano. Can't do that. Sorry, mate. Sinza kikola ekyo Mike ensonyiwa. Oh, you'll see him. You'll see him in a free fall without a Ojja mulaba ngenda mukanyugira. Better figure out. Soko mugambe. Ngamye hwahi. Listen to me, Fraker. Mpulirira Fraker, mpulirira. Manhood. Mwana ono kyali talina mutima musaasi zikitoleeta omusibe. Nothing to prove, mate. Mike mbadde nekinyagala omukakasa. Kikole nze bossi wo. Okay, Powers. Kale bakulu. Eyes open, mate. Ngenda kikola. You're one hostage. Ngenda kuleetayo omu. Mukulage. Bw'ogaana okuka ngenda kulaga kyenzizaako. Eri batereza mizayiro kuba nyonyi. Bo beddiza enfo kasita abalagira. Roy. Roy Sokoje ye Kadugala Carol Weathers. Help me out. Nyambako ye Kanyama Wali. Looks clear inside. Nothing to it but to do it. Are you wearing your shark's tooth? Got it right here. Bire Branks ali wano ng'ogamba odyeyo basibe. Bire Branco Senabulia. Come on! Fire! Get over. Back up. Nga banoneyo ke banonye. Ogenda okulaga bali nti fe abasibe tubalina. Kati era munzizaayo oba wedda baboozesa bintu. Naye nga obwedda bababonyaabonya. Bayinza obboozesa ebigoyegoye awo. Tugenda maaso. Tulaba Assaulton Devils Highland Mbiru yagambye jingo jangu afadhali abantu bange tulabe ekigenda maaso kye tuliko kye tugenda nakyo maaso ate ng'olumaliriza sinema zombi Mubiru yategeezezza tugenda ku ndongo ekintu kigenda kutokotanga sikisaanikire tugenda maaso. Bamuntu nsolo baba namaze okutuuka era nga kye baliko kwongera kusembera. Bamutwala wa okusinzira ku plani bamusabye omugaga ayagala kulengera anonya abantu babakwase Ssaababanda Ssaabayaga endege eri waggulu erinze yeetololerawo. G'day, Powers. Can you see her? Olengera mwana oba tomulengera mu kanyuge omulengerere mu bbanga
agenda musula oba tossa wansi nnyonyi nze nkumanyi tondeetako lukizikizirwo era kyekola Martin Cove yalaba nti alina okussa wansi ennyonyi eno ebyokayana gise wansi. Tugenda maaso okutusibako Bukedde TV, Bukedde olupapula, Bukedde embuutikizi wamu ne New Vision njeya waazo salongo nyengo katandika butandisi ate nga sinzidde jana live show nga atereza nyonyi wansi na security ezo zonna muntu wa bulijjo mutunzi wanjaga aguma kage oh bakona akabeddo nokkiriza kwata tugende tugenda maaso tulijjana ku kizinga naye nkimanyi nti nga nya Desemba abasinga tuba tuzzeeyo eri Kampala tulabe naye nga manya ni nya Desemba tuli na kivubo ku mbutu y'embuutikizi naki ya era tugeze baga nti abejjana bajja tugenda maaso nga nya Desemba na kivubo embutu y'embuutikizi tugenda maaso muntwale kati omugaga yali kuwoda omulaba akomyewo ewuwa apozinga namu tozanyisa ssente ya ekikozesa kibaba bino byonna kubanga abanja gwe nkunyeenya gwe tabikola lwakuba mwagalanya abikola lwakuba abanja kano bamunywezezza bayaga bali matwale agaba atayagala kumanya luyi Put him with the hostages. mumugate kubalala basi tadde. He will feel what it is like to be caged. naye ajja kitegeera kyenkitegeeza okusibwa bansiba ne bansiba banfuula omusino. You harm anyone, this place will be leveled. bw'otuusa ekisago ku muti kino ekifo kijja kusigala nga kirima ntogo. ye twalire lugezigezi lwo gwoli ne mundu wano yali kanowe neraba bwamuyisa kaleetaako wano. A pretty hostage. No, you don't. gwe muleke tebikwatako badde nyakulaga Mike ndi nabye enkola wano byatayinza kunnemesa gwe bannange boss mwogeza Dembe akomyewo kumbe Navy Seals bakugu mu bbanga wansi ne ku mazzi. Sea, Air and Land Specialists, Navy Seals. Kati afanda bamuleta eno. Tunulira. Want me smoke him right now, boss? No. Round 2 for this. Bas. I'll go. Round 2 je tugenda ku njagala kufuna Freka. Genda ofune Saabayaga. Abala bagende ku basibenti kali. Branco. Labe chintu Hogan Branksi wala kapire Sendabulia in action inazinga egena maso oye ayina sinema ze nyingi nnyo ne Kajansi Boys agenda zikutuusaako nga zi balance of power nyingi zi shutdown gabe tugenda maaso ne Asalton Devil Island tukyagiraba. Tetwagala mundu wano ekyo tekyetaaga mundu ono ali yekka tekyetaaga mundu. Hello there. Nzagayamu wangi mugyebale mugyebale
Commando Fever. I can't find the keys. Ekisumuluzo sikiraba. Ate abasibe babadde babatuuseeko ekisumuluzo takiraba. Is everyone okay in there? Yes. I want you all to listen up. We're gonna use Bwenna lwe temuwuliriza tugenda kukozesa ebyokulwanyisa obbajjayo eyo musooke mugireko ekyawezayo eddakiika. down. We're gonna get you out. Mugenda kuka wansi tukozesa byakulwanyisa muveeyo. Branks, Organ, kafulu. Ekizibu kyo odduka era sigobererwa. All right, put a charge near each corner. Inside, listen up. Back up as far as you can. Abalagidde baddeko sayidi za wansi ate ne wasemba kubanga set. Fire in the hole. Nothing. It didn't blow. Tekibaluse omusajja akola enzigi eri esawa ziweddeyo balina okujja abasibe dakiika budakiika bakoze batya okugulawo ekigi ano basanga wama mulente eno anyalo mwogeza ddembe mu kukulayisa ekifo. Eno bano bakyeribya yangu nkyakunoonya nkunoonya odduka. Kyani kya Branks, kyani kya Hogan. Alo. Banai. Mundu atabuse. Abayaga. Bakona akajiti norozo naddamu. Salgamos de aquí. ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Cúbreme! ¡Sí! Tenemos que sacarlos ya. Se van a ahogar. No, si puedo evitarlo. Tengo que derribar esa puerta. ¡Aguantad! Enseguida saldréis.
No te muevas. ¡Mike! ¡Una granada! Gracias. Gracias. ¡Sacadlos! ¡Sube a la avioneta! Quiero mi paga en metálico, diamantes y whisky, mucho whisky. Dime, Mónica, ¿has estado en Río? Alejaos todos. Ya está, salid todos. Gracias. Es McBride. Apaga el motor. ¿Dónde se ha metido?
Fraker era un estúpido. Deja que me vaya y te pagaré lo que quieras. Ahórrate el dinero. Vas a ir a la cárcel. Sube a la Violeta. Arrodíllate. Por aquí. Es Mike. Está saludando con las alas. ¡Atención! ¡Alto! Y saluden. Descanso. Ya estás en casa, JJ. Descansa en paz. ¡Marchen! ¿Qué vería JJ en las cartas del tarot? Era una superstición. Vaya, mira quién habla. Tú crees en los augurios, navegas en sueños y practicas de todo, desde las hojas de té a las entrañas de pollo. Las entrañas son poco fiables. Mi tía lee las hojas de té. Dice que ve el futuro en el fondo de la taza. Mi abuelo jura que puede verlo en la espuma de la cerveza. ¿Sabíais que Roach tiene un perro con 3 patas? ¿Y ahora qué pasa, eh? ¿Estás conmigo? ¿Formamos un equipo o qué? Hunter dice que ella se apunta y los chicos también. Y Andy dice que nos enviará todo el trabajo que la agencia no pueda resolver. Dice que ya tenemos algo. Pero aún no puedo contároslo. ¿Y bien? ¿Abandonas lo viejo y te unes a lo nuevo? Me parece que estoy bajo fuego cruzado. No tienes dónde esconderte. Me uno a lo nuevo. ¿Lo veis? Os dije que podíamos contar con él. Los guerreros de las sombras, ahora y siempre.